Kale mbalamusizaako nnyo mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera agange nze Waswa Emmanuel nsuubira muli bulungi obulamu buli butya mujebale bino bino bikutusibwako bannaffe ba Biva Organic Access Building Lubaga Road bajja kujjanjaba enamba y'essimu ku screen kweri Dr. oyo omukugu omutendeke kantandike straight away kambuuze ku bana abantu in a very special way nja kubuuza ku mukyala Maria okuva mu Edmonton USA oli otya obulamu bugamba ki nja kubuuza n'omukyala Valeria hope you're fine kansubire muli bulungi nawe oli USA mundabire sister wange Robina mundabire muge mutumidde manyi mubeera kumpi awo kale mwebale nnyo kubanga mutusupportinga n'okutukkiririza mutubagala nnyo ensonga zitulese ku panel beatinga ensonga z'omugenzi Olanya Jacob Olanya former speaker nga twogere eggwanga lina speaker ompya nga ye mukyala Anita Among Justin omukyala okuva mu Teso region yasobola okuba nga yeewangulira ekifo kino ku lunaku olwokutaano era ng'agenda kuba amyukibwa omukulu amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa be bagenda okuba nga badumira palamenti emyaka 5 egisigaddeyo okuba nga tugiggusa twali tulowooza era nga bwe kyalina okuba nti oluvannyuma lw'okulondebwa kwa palamenti kwa speaker omupya omulambo gw'omugenzi Jacob Olanya gwali gwina okutuuka eddala mu bwangu era bangi baspeculating nga nange mwendi nti onaamala okumulonda nga ku lwokutaano ku Sunday yandibadde atuuka olweggulo but tekyasobose era abantu batandika okwebuuza what could be the issues lwaki omulambo gw'omukulu guluddeyo nnyo bwe batyo olunaku lwaleero omukyala Mile Babalanda ono nga ye akola mu state house ekifo kye kyakola sikitegeera naye kyemmanyi nti Museveni yamulonda nti yagenda okuduumira akakiiko akagenda okuteekateeka amaziika g'omugenzi speaker avudde n'atugamba nti olunaku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi lumu ku Fool's Day lwe tusuubira okulaba ku mulambo gwa Jacob Olanya era nga ajja kuba atuuka ku Friday mu ggwanga then bw'anaaba atuuse tujja kumukonga wagira for another full 1 week kitegeeza Jacob Olanya tukyamulina weeks endala 2 ku nsi bw'atuuka ku Friday tumukungu bagira okutuuka wiiki ey'endala weneggwerako hey maama nnyabo ebirina okubifuna okubyakivinga mu bulamu bwo olina okubanga okikoleredde kye bayita working out and living a legacy wiiki endala 2 nga tumulina ku nsi mpaka lwe banaamaliza ensonga zaabwe bamuziike okufa kw'Olanya kuno okuleesa ebigambo bingi mu ggwanga kutwambudde ne kututeeka wali waliwo n'omukyala amanyikiddwa nga ono omubaka wa Kitgum bamuyita Lilian Abba yavuddeyo n'agamba abanuupu nti buli omu akkirizibwa okujja okuziika naye abanuupu balina okusooka beetondere famire ya Jacob Olanya beetonde mbu lw'abo abawagizi ba nuupu abaali mu Amerika abeekalakaasa nga Jacob Olanya atwaliddwa mu ggwanga eryo okujjanjabibwa e Seattle mujjukira nti ennaku ezo era stiru okujjanjabibwa kono kwaleetera Ssaabalamuzi w'eggwanga okutandika okwogera eby'ensimattu by'atamanyi oba yali ayogeza feeling simanyi era abantu ne bagamba justice w'eggwanga omulamba tamanyi nti ennyonyi yatwala kabaka yali KLM n'atuuka okwogera eby'ensimattu ebitasaana mu public nti yagendera mu private jet kino no kyawaliza ssebo n'obwakabaka Katikkiro okuva n'akirambula n'agamba nti KLM ennyonyi y'Abadaaki yatwala kabaka ebweru okufuna obujjanjabi so kati Ssaabalamuzi bwe yavaayo ne bamukolokota abaana social media ogimanyi tebamulinza kwogera biyanjwanjwa ne bamuyuzaayuza waggulu awo bamuleka bulere ne batuuka n'okumugamba yeetondera Obuganda simanyi oba yaba wetondedde naye nga bwe tuli okondakona kufa kwa Jacob Olanya kakati okufa kuno kutuusizza omubaka mulamba tateesaako mu palamenti tetumulirawo ng'ateesezza wabula yasobodde okuleeta ekiteeso ng'agamba nti okuziika buli mwe yanirizibwa okuggyako abanuupu bagende beetonde
ng'alumiriza nti abaali beekalakaasa baali ba Nuupu kati ng'alinga agamba ekibiina ssebo kive kyetonde kulwa Nuupu ne ŋŋamba bukakafu ki bw'alina nti abeekalakaasa baali ba Nuupu obwo kitegeera luli basobola kugamba nti baali baganda leero nti ba Nuupu ekireese controversy ku internet era emboozi ne zibeera nga yino buli omu ayogera kino naye eggwanga lino bannange mwana yagamba Uganda olemwa ddala Uganda olemwa awo tuli so ensonga za Jacob Oulanyah ze tukyaliko we are trying to panel beat them around and then from there speaker Anita Among ntegeddeko nti yeeyamye okulabirira mulekwa owa Jacob Oulanyah mu ku baana ndowooza abadde n'abaana babiri kati kuliko omwana gwe badde bayita Atim Oulanyah ono nga y'omu ku baana ba Jacob Oulanyah kiraba kiwola kirono kikuliridde abadde asomera Canada era nga wetwogerera speaker aliko kati agamba nti agenda kuweerera omwana ono amadoptinze nga muwala we kuba ndabako ekigambo ekigamba nti the right honorable Anita Among has adopted Atim Oulanyah. His father's wish was that she finishes her studies in Canada. The speaker has this evening instructed her staff to process a visa arrange Atim's travel after burial n'ebisigadde. Team ekola ehandulinga omukyala Anita Among balabika nti bagenda kuteekateeka olutambula olw'amangu ddala omwana ono wa speaker omwana w'omugenzi asobola okugenda e Canada amalirize emisomo gye kubanga mbu kyali kitoto kya kitaawe nsondooza ekyo kyeyakoze kirungi kiina kyekyalaze obwa Sseruganda kuba kati akasente kitaawe ono omwana kabadde afuna miliyoni nga 4 buli mwezi omukyala Anita Among agenda kuba yazifuna ekitegeeza bakwatangako obukadde busatu n'aweereza omwana ebulaya gy'anaabeera alyeryeko obulamu bweyagale ate kijja kuba kibi kale nowebale nnyo ddala then totuvudde awo still mu buufu bwemu nga tukyatambulira mu mboozi za speaker Oulanyah mujuke nti ku lunaku lwokutaano kabwejjumbira wa kuno baali eyo mu kulonda speaker omupya kabwejjumbira mantegeeza Kaguta namba 7 w'eggwanga lino baali eyo mu kulonda speaker Kololo n'agamba nti ayagala buli abadde ayogera ebyensimattu ng'agamba nti Oulanyah aweebwa butwa akwatibwe twalowooza nno nti byakusaaga olunaku lwaleero mbadde ndi awo nga ndaba press conference aba Uganda Police Force era nga bulijjo omwogezi waabwe Fred Enanga n'avayo n'ategeeza nga bwe bamaze okuggulawo emisango ku kitebe kya CID ekibuli oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubalagira okunoonyereza kwabo bonna abaavaayo ne bategeeza nga speaker wa Parliament Jacob Oulanyah bwe yafa obutwa. Enanga agamba nti bakuŋŋaanyiza obujulizi bakuŋŋaanyiza dde obutambi bw'abo abaavaayo ne bakyasanguza nti yafa butwa obuwerako era nti oluva mu kuziika buli kiise yayogera ku kigambo nti Oulanyah yafa butwa lwakuba mendegera nga omanyi bannamawulire nti tebalwa omwana amusimba ekibuuzo awo mu bwangu ddala n'amubuuza nti Enanga ssebo bw'oba ogamba nti mugenda kukwata buli yayogera ku butwa bw'Oulanyah ndowooza mugenda kusookera ku taata we nkulabidde Oulanyah ng'ananaagira nfo ky'okuddamu ekibuuzo azeemu kimu nti wetujja birawo ng'okufa okuziika kuwedde omwana amubuuza ekibuuzo nti ndowooza nga bw'ogambye nti mugenda kukwata buli ayogera ebitasaana mugenda kusookera ku taata w'Oulanyah omukulu Lokoli yavayo olunyeeyo omu ku baasooka okulaga obutali bumativu ku nfa y'omutabani we n'agamba nti omwana ono balina okuba nga baamugiramu si ye yekka ne bamuyita batya oba betabeera kabaka chief omukulembeze w'ebyennono Mwacholi region David Achana oyo yavayo n'abuuliza ddala ekibuuzo openly n'agamba nti has poisoning become a process of eliminating people in this Uganda nga kivunulwa nti obutwa bwe bufuuse enkola ey'okusaanyawo abantu mu ggwanga era yawunzika agamba nti wandibanga waliwo akabinja oba omuntu sekinnoomu
eyawa Oulanya obutwa okusinziira ku David Achana. Kale kati awo nitubuuza ekibuuzo nti kitegeeza wabanga kuba kati abo bali so prominent. Kitegeeza enanga Fred wabaga nti bakukwatibwa buli akyogera asooka mu komera ajja kuba tata wa Oulanya. Owokubiri ajja kuba omufuzi w'ebyennono oba yandibadde kabaka mu Bachooli. Kati awo n'ababaka baddeko abadde bakomplaininga nga bagamba nti omukulu bamugiramu. Kati sono lwekyo abo ku side bwe kiri osaaga n'okusaaga kakati no katubirinde gye binaggwera kuba abakulu abo bire bigenda mu maaso naye nga bye bisigadde enteekateeka zonna zirabika nti ziri mu kutambula. Era nga ntegeddeko mbune mambuka eyo Abachooli n'abalango oba beete balangi Omulambo gw'Oulanya gubaweebwe mbobo biraba gweziikira. Lwaki baagala bagweziikire bakolereko emikolo mbwe yamutta yeereete ntoza mujjukira juzi ono gaye bamuyita Akena. Akena yakuba amasasi Matthew Kanyamunyi yamukuba amasasi okusinza ku byaveeyo. Matthew amaliza agenze ne yeetondera abasajja abo olw'okutta omwana waabwe. Kati bagamba bwe beeri awakana nti Oulanya teyagira tebaamugira bo mubaleke beziikire Omulambo balina essuubi nti yatta Oulanya ajja kuzitukayo yeetwale yekka ewaabwe agenda abannyonnyole lwaki yamutta. Ebyo byonna bigenda maaso mu Uganda Pearl of Africa nga mugimanyi eggwanga erikulemberwa Museveni bye bigenda maaso currently. So awo then olunaku lwa leero still ababaka okuli owa ye Nakawa West ndowooza West yes West yakulemberwa kati Joel Ssenyonyi alabika nti omuyindi Shukura Mukesh yamumeze omuyindi oyo yali awakana azadda mu ggwanga eggwira bwe bali mu kukayanira obululu yagamba nti yali awangudde akalusebo Mukesh ono omusajja omuyindi n'agamba nti yawangula Joel Ssenyonyi era ng'agaba mulangirira mu bukyamu amaze ebbanga apiiringa mu kkooti kati bamumeze kkooti n'eragira omusajja ono asasule ssente zonna gy'olo zaakozesezza kitegeeza gy'olo n'abanga simattuse. Then neeno ffe gye tuva mu Nansana municipality Wakayima Musoke Kintu naye alabika nti omusango yagumeze. Kitegeeza abanuupo bali baawabibwa mu kkooti abasinga batandise okusimattuka ebyo byali byabateekebwako. Kale no probably that is what is happening so far awe twogerera era nga bebe bigenda maaso mu ggwanga we tuli tunawuliziganya olundi